aha munuji osiseze muganda wange abantu babeere balowooza mbote mwafuna ko bizibu mundo ngoba muri bulungi tolaba twafuna ke bizibu buli muntu afunye mundo nga ayine bizibu bye era abayimbi ya basanga nga bafuna time ebesanga awa baine mboza nebetukanyamu tibolo tajigemali baine mboza wezendo mwana buli mimi kumbi amunya buli mundongo umuntu wavako mundongo ekiro nawe nova ko mundongo ekiro bamuva kola nimoro kane bagira ko mukuru byabawo mirundi wale mtu kayandike empire saka ndoza lokuloza tugera tukajitulaga ngamuge muvunda kushoka ngamuda kushenda lira kuyimba umutegesa amasimu agakuba sawa nyaza kirimo tukayalise era waliwo lwakubomba ye bivule binene baka bayimbi abantu waliwo abali batugoberera abali baziza nembuli nyabo mwekala kujireka ero chimu chimu abayimbi nkuleka nayo mundu nyinya kwagala sawa 5 noja musavu bako isobutebe lwachi mubikole ibintu kuba kuyiga sibona kato sisubira togera chiulira ke wantu tujado serete tochikola naye mukusoka nyingira ati business wato jimani nganingira na business ngoli funde yo business business muchimaje bagala fa watu wanti okuyimba nayo business wenda kunda kunyumirwa chifule business tokwata time unujiko chimuyigindeke chi business talent yo ndo kulabirire waka bana mutabani olwacha kula ku TV na chakuya so ino ndifula business okay wafuna yo ku award award wezili bayo sababu tulengezeko mpola mpola wano ngetanze sokezi naba ko award mubijiko lekawo zizo za award atwa buluzi zo award za usajo wama katonda wange katonda oloyo masaka oloyo masaka jatumye bagana bagatwala mu jinsi zabali zo musajja ebitwabikolera cyegize ku musajja ono nabo cyanyama mubigireko amanyiti no music yamufula business bonda ologambo music yamufula business kadeyo pola pati wa yewano onile mwana mwezi modu banda bulu yose seza jack samisa yo kungabati tubachige music chi business to take cigar mu bichi no kuteka mungu funamu no kuteka mungu funamu otafuna bichi yo funya mwendeko funya maka yumba mbale wale tulie ndongo soko mbade bejo mujo pangisa tunde mundongo wano wanole mundongo ate olungi ndi mundongo ya munuji wetude sajja akolamu bannange kiru mulukisere siri bazika asa tizite byesente z'endongo zino na promote tubadde nyamo tebadduka okikola otya kwero nyamuganda kwero amasanyu bingi ebya nosinga enjala notamusebigere ngogere mutawuni notagula motoka satu mulundi gumu so ne kunga situkawo kisajudde wano wetuze ku kyalo kino abantu bakutegeera nnyo olabika oli muntu w'abantu kisanka ku bayimbi abantu nabuulizizza eri buli omu nga ngambako era nze wetuuse wano wetuuse mu tawuni esimaze okubuuza ati ate wa abantu be bandeese n'okundeeta bane kyamazibu bantu bange ekyalo kyayagala nnyo ku kyalo kye bakuyita papa bakukambuuza ogerawo papa tebanayo kugamba tukatulagirire katutula tugende ne baneeta obana kubana mutima ogwo oba ku kyalo kyo oyisizaako bulungi abantu bange bebankuuma sikuwayiza tolina kikumi kyompadde mbuno kyogere naye ku kyalo kyo mpulidde amaanyi essanyu lingi nnyo nga buli muntu ogenda wa papa nga bawula bakuyaya n'okutwala okulasigera nakwesimbawo naye just bantu bange ino kitogerezeko lwaki tuwesimbyeo oba twafuna site masaka bakitegereza yasooka kuba ndongo nyikire nasuna wanyikiza ekimyanyi esuna naye nasooka kuba endongo esooka enyikire ekinyera kino okyebata mu lugiba babizalawa abantu babizalawa banamasaka bonona enyimba nakwata olimalo natuteka mutempo ati nekinyera kyakutte ate omuda atunyiza tugenda balekera Kampala yamutudeyo waffe Masaka tamuleni capital city yaffe tugitwale bulungi ero jakuziramu omuntu bulungi tubadde kukyalo ku birungi byofunye mu ndongo nfunyemu enyumba ayumba mutabani wange wasula kyengenda okwogera kati namu okutakataka naye
kyensinga okunyumiza mu ssaawa kubeera covid yalaze nti omuntu wabeera ng'alina waasulewo kikulu webalekola muganda kugamba bino ebyo bifuna weerumiza kwerumya nobulamu bwonna bwe buli buli bizinesi erimu okwerumya oba oyagala okugenda mu maaso kuba kati olaba ennyumba osanga nali sijjagala muzabadde asinga ofuna sente mu Uganda abayimbi abalala naye oli n'ayagala yagula emmotoka 3 omulundi gumu oli n'ayagala ebintu ebirala bingi oba mbere kati nze ngenda bweru n'abayimbi mwewalise afunamu akasente agenda bweru abanekwekyo ng'atuuka n'ogamba kugira promote weweru mwana nteekaako nja kwesasulira tiketi ebyo muganda nze ow'emasaka sikiriza sokanyola muntu ogamba nteekako ntentimba era ekubemu nzigeye bweru nze nja kwesasulira ni tiketi tompa wadde n'ekikumi nobeera ate nga gwateeka oba wepromotinga wakiddeko e Kampala nga boba wepromotinga ate wepromotinga nga togenda kukola muganda wange wepromotingira wano Kampala kyobola abantu bakwagala abebweru tebakwagala lwabwe kitono kigumize kisaasane bwe kirina okubeera wano Kampala wena okwepromotingira ayiri ebweru bagala okulabako si ate njagala genda bweru nepromotinga ate nkomewo e Kampala nandiyala fumira wano ekintu bwokola bwobane wakubera olina okuba ngaobala kubanga bebasasula abo bogera nabo bo bebabeera bepromotingine Kampala tokikola nabo bakikubira wano so just kuba kubala nolaba nti wano ofisa kaguli akasawo kasebe wano ofisiza otajikamu sente kubanga kasebe oba olinayo bizinesi endala olinayo bodaboda ziwawa abaana waliwo naye era zakulya alyako buli ezo zakulyako tufuta biki tozibalanga bizinesi ani akuyambyeko muntu ogenda nze omusajja era jagazamba yampa platform zamba oyo mwana yatambula nezamba oyo mwana yatambula nezamba nanafe bagamba oyo mwana yatambula nesuuna twava musaka fe twava mukalyoki wabeera mberawo so yo platform nene nyo then nateka ku bivugwa ebinene abantu nga busikiru yo bagenda wakizamba yakwagala gwalebera kuzamba wekaweka era nze yamuli okumbi kuba nali hype man waliwo omuntu bababerako bamanyi n'abala bamubeerako lwaki yakwagala waki olina okuba nga olinawo ekintu ekyo kigamba abantu ekyo kibuuza kati yakubuuza ye mwana alikibuuza mundu kyo jakuzi nyina kibuuza ye waleberako nze wakwagala ki nze ng'omumuuza wakwagala ki nze kati mu byonna olaba Suuna si muganda wange nti yafuuka yali muganda wange naye yafuuka muganda wange twalabira mukalyoki naye kyenyina namulemerako Suuna namulemerako naye nakasajja kankawe microphone kali ate ezo Salem yanyukuza just tuza kali ka history wapaka baddewo nebulugi nokola ennyo naawe osinga bati omulemerako nobeerawo obeerawo mbaga bati omukisa gubawo mulungi nakuli asooka okugumpa yagamba gwe osobola bakwita kupiping so okupipinga byebikisitegedda kati wala muyimbi bwabeera ayimba yadde afa aba hip hop batera okubawo omuntu omulala akabeera no ku sitaani waggulu ne ku stage bino ebigulu bya bulijjo microphone 2 oyimba wano ng'ona akumalirako ekigambo ekyo kubanga engeri gy'oba okozesa amaanyi ebigambo etasobola kumala baita hayman nze yali amuddiramu obugambo gaobusembayo naye engeri nawe newemaliramu notatuula anti nange nembeera nga nkikoze bulungi kyekugamba onaku nasooka okikola bamuwana ti nga wafunye kahayimana kakabi mwana enyimba kazimanyi bulungi bagenda faatula bulungi akatula ku bulungi kagenda kukugamba omuntu tobeera omuntu mubeereko naye gwe nakyomufunako si mufunako mufunyi sente naye nawe nakyomugati mulungikyomugattako onakyomugattako obeera gwe nakyomugattako nga naye awulira naye akuyayanira era akwetaagamu si ebyokuba nti no muliko bubezi
abantu bamujyamo naye nga nawe olina okay byokutambula kande mwakantu ako ntomuntu olina okubanga okola ki ng'olina ky'omugattako nga wootali waliwo akatulituli akaliwo nange omusajja ono mubuulirizi bulungi kuba okitegeera muntu beera ng'olina ky'omugattako abajja kwetaaga owawodala ekyo kyogerako nange kiwerako obujulizi muganda wange Suuna Ben nange wemba sikute ku drive tawulira bulungi wemba sikute ku microphone tawulira bulungi kwegamba nendongo wootali mumenyamu sikama muno wootali tajjajjikuba naabuliranga waliwo ekibulamu kirungi nnyo muganda wange tulaba ntyalina mulungi webala ekyokuhakaya muganda wange ompadde ekyokulabirako ekitatubavuka tutandika nange nsanyuse nnyo okubanga yobala okukwatira tomwewulira ekyamazima abayimbi beewulira okimanyi ekyo tokimanyi abayimbi beewulira lwaki abayimbi mwewulira mwakoze mwewulira abayimbi beewulira bulungi abayimbi beewulira kituufu oba si kituufu beewulira kisezeza gwe ku kikyoyita okwewulira mulimu abantu nga tebalina bigambo nange okimanyi waliwo wembeera abantu bagambo ngiyeewulira sikulimba mulimu siri musajja mwogezi nnyo kizirawo nekibula ne social media donda kunyanga bonna bazina bintu byange siri musajja wa bigambo nnyo naye ate era mulimu abayimbi abeewulira bo mwebali abatonsemerera yaye oli fala awo nawo mwebali mwana olaba tukkirize tugaane ebeera background ebeera history yo nze mmanyi gyenva okitegeera natoba kati mmanyi ntino oyo omwana gola wana olwaleero bw'osindikasindika ekyayinza okuba ye mubi kubanga tinawe nwanyi gozalawazala oyo gosindikire enkyalo yinza okukera ate nga ye mubi nnyo amanyi lwaki kuba ayigidde kumwe akulanga engeri gye weeyisaamu awulira musiko nga gweweto naamuwulira tukireka abanyi bimasaka oba Suuna Ben oyo laba naye teyeewulira naye teyanneewulira kuba ate n'abantu bamwagala jasi kiba kuba kyomanyi gyova bulungi gwe abantu babeeramu oti abantu baffe abawagizi baffe bayina ebintu byebaagala nga bo ayagala kwagula mulungi mmotoka vaamu yimirira gwekikono tyawe akabeera ako kategeera oba bakulanga mmotoka jajja nawe vaako ntubuuzemuko jajja oluusi ogenda kushobuddukko promota ali kukubira masimu ate ate mulungi yenjaga tate nawafuuse aye mwana katiraba ate oli embeera eyo olina obategeerera oba tobategeeredde nze malabanga ababebi agenda kukaaba nga tomanyi kikyokaabya omwa ku mata n'agaana olusinga musujja olina kati wemba ziziina sigenda kuwa ate ngenda kugamba naye teziriwo wemba ziina ngenda kuwa azin nkutwalira ddala nga kyali wange bwemba ng'onyimiriza nga nina wendaga mulo asigenda yimirira mwekitegeera naye mba nga sipapanya kuyimirira kuba nze nina tekigenda kunyamba kuyimirira mbere awo dakiika 2 promota ayombe kwa basi obutebe wakitegeera naye ate wembanga time weri njakola ki ati nze bafaani nayiga nti nobategeera si be bakutegeera why nobategeera kitegedde mugisoko onambulemu ku buyimba bwawo mulire baluwa kapero sabulemu awo nsobola okwerekera muganda mungi nasobola okukubaka buuli ati buli bwali bwoca ne muno kayimbako kikosiba okwagalagamu Nyimba lazima okwagala ate abantu suya ati balumanyina nnyo baluyita dear paps nyimba lwosoma okwagala nyimba lwa story yange yaddala lwosoma okwagala nga tulina na video njogera muzeeyi wange njogera gwe twakula kayimba kosoma okwagala nange togenda kayimba bakanonyi dear paps bale mukanoonya akayimbako nange nakanoonyako nkalabeko akayimba kataata kayimba kataata kayimba kempulira ate kyobola nti muka music ali era nakuba business kubanga kati nze byenkola byenjagala ate kibayi si byebina okusinga okuva musente nate mbikola kubanga ndi musajja muyimbi mbyagala notekamu sente zo nnyingi naye ngoma yitogenda kifunamu nokola album noteka miliyoni nga 3 koze masaka wakoza kukyalo ki banzaala sunga luvule kumpi ne Nabugawo ugendeyoko
abagabo bali waffe tata ne mama jeri tata yafa mama jali ali lukaya mama emba kamutumire lukaya bamumanyi mama munuji kali mama wasere kwa kuchalo era sere basayininga ne autograph akaya mulimi mama mulimi jala mujala oyalo mulambulako baba kopija tukoze bulu baba kopija ndikatogete batata musogena no chino mulambulako kati era bogenda katola bakafi na kusalako kopija tukoze bulu sasa mukama katonda bino naye ate bakwaje ajja atambula nnyo ajja nakulabako ajje n'abalina byagenda okukola mulabako okay muntu kigweri naye njagala buyimba bwobwo omusota akubaliti bulo yagali agamba kasasa kyusuna naye muntu gyotubanyidda naye baba bakikolerera omanyi ogenda okwogera eki mbera nsaga wandu bala naye ate bwakikolera kibeera kiba kirungi ate baga amusajja bayibuli egamba somanyi baga wati bayibuli okweyagali kigambo kyeweya olulimi nakamunawanamanyako akulediyo era nogikola yakola ku tv olulimi lulogo olulimi katonda so prophesizing ebintu ebituufu weyagaliza okubona abantu batumalamu ate amaanyi tubanga tubigamba nkebyo ayiyepanga tujja kuyimba tubagamba gwavuddeko kaliko okole ku tv nekyali wange nali nga kyali wange nambola ebintu byolimu ebyasimanya ipo waddeyo nokulota nempulira obusungu obusungu bwansindika busindisi mulageko okitegeera kati ate mukola kayimba akasooka ate yasinga okumpagira naye kasooka namujjukiza mumamu ebigambo byagamba yena takifaako sigala ku mutima sisuubira mu yatima ino kimanyi yabyeragira kale dada naduka nakwagala kitima kiba kya Mukama Katonda obuyiza bikola byonna mukinyala ku buyimba obwo kati kayimba kiri naye mwana era tujje tutobe wangu bijjemu ebirimi basejja kusobola akulira kwagala akukekande okutegerawo ate ng'ombe ezo zirotamulosi obuuza mukadde waffe eryeruka nokubuuza mpuliriza nnyo kyobola kugaye nti abantu abamu balowooza ndi neraga kuba ate wembeera ennyo mu bantu abangi manya okusirika anyanya okuwuliriza ebyo ebigambo binsigala nnyo mutwe kati naye bw'ola amasomo ku wano osobola okuba nga olina ekigambo kyoyogedde nga tokifuddeeko naye nga kinsigaddemu nkya nowulira nga nkikoze mu oluyimba omusajja w'abantu mulije osabudde endongo osabudde okuba muli uli utego kuba muli serembo kuba kati byakuvaamu dda sibitwala nga serembo kale muli utego kuba muli muntu w'abantu kale uli mpulira ate genino bakulira bingi mwana kyasinzirawo neŋŋamba mwana singa mugamba mpadde kugundigana amaanyi banampa ku sente baziwera bwezi tinalibaddemu anyola akatina kino ekyalo kyaffe kino badde ninjagala okukola ku bingi okitegeera masaka waliwo akaseera nze waliwo ekintu ekitakweyika kaseera kyakasinga nowulira essanyu nowulira essanyu nga bannange nze ng'akweka ekyokolokole oba Suuna Ben mubuuzabuuza nnyo muli owulyo kyanga abantu bakujajjatta n'ogenda kusonyiwa nga bakubaliise ggwe oba muli biki mwana ekyo ekintu tekimanyiriki bane manyi wakimanyira gwe osobola kimanyi kiyina engeri gye it's the most beautiful thing omuntu aperforming kiyina engeri gye kikuteeka mu nsi gyotamanyi kikuwa essanyu nini newaba bakikumi nga bakulaze rambe owulira nga ebintu byokola owulira kale oli kumulamu owulira nga tolifeeria so oba oyagala kuddayo waka okola ebirala so ngalinga amafuta obasanga ku stage ne bakuwa ngalinga amafuta ago naye okola ebipya naye okola ebipya so kiba kintu kino kirungi nnyo bulungi nyaga kwerekereza obeeko n'obubaka bwosibira bayimbi banno bwosibira amuyimbi atandika bwosibira banywa abafaanibo abakulaba owaawo ddala kino omuyimbi atandika jamu ekintu
Omuluganda bakitaba entitlement ekintu kya kwekubagiza okubeera nga kuwasana temunyambye eno industry tewali agenda kuyamba abantu bayamba yeyambye kasita bakulabanga ona kyewekoledde abalioga batandika okwagala okuyamba naye gwe tojjana nogamba muntu nze nina ennyimba zange sirikodingangako lwaki tosooka nolikodinga buli muntu asooka nayagenda mu studio nalioga ategera oba muyimbi aba si muyimbi so okukola kintu kikulu bayimbi abato bafaani banze just omwana mbagala nnyo just bwe bali kunsapootinga sigalenga kusapootinga lwatuta mangu tulina ekivulu kyaffe eky'emyaka 10 years okungi omaze emyaka 10 muno giwera guno omwaka twali tukwe guno omwaka singa ebintu kibaddeyo bagwamu kana akayimba kano akawambye akayimba ntintidde tenyimba zakona zawaddeyo nobonoonya watinolulwo eruliko kubanga abantu nabalagira ddala ekiriwo sibagamba kunaaba mu ngalo nenga banange mu ngalo zengalo bazinabe n'akalano kwe kali ku ttivi eyo kitegeera abaako ne ku ledi so tali segenda bajjukiza kunaaba mu ngalo egenda bagamba ekiriwa ewaka esasa bali omusajja wamaayi bamutamu migi bamuta emusimasi wangu bali bantu bayawayamu nebaza nyo abadde ku kamera yange ngagikwata nga zizze no bateeke no kyakabi nnyo tugeza n'ovaako bali yamwana mulezi munugi sabulamu bintwala bikola ki uli osaniya uli ekinyanya